Mukulikira ddala mu kitundu kyaffe ekya29. Kino nno kye kitundu ekya30 nga kigenda mu maaso bwe kiti. Nze kwe kumugamba nti wamma gasezi. Ye n'anyeenya omutwe n'agamba nti okusinziira ku bye mumbuulidde sirowooza nti abo basezi. Yeso era abasezi bajja mumaze kukontana na mwana wa mwami. Nedda mwana wange, tonaanyiza mu bigambo. Kalunsambulira yajja. Nenzijukira ebigambo bye n'ebyamirembe. Emmeme n'etandika okuntundugga. Si lwakubanga Nnatya abalabe bange. Nedda. Naye Nnatya okuttibwa ng'emmese esoobereddwa omusota ne ku kibojja nga tegulabye. Neefa nga teyeerwanyeeko. Kubanga Namanya nga nange baali bajja kunsooberera busooberezi. Bangweko ekiyiifuyiifu nga sitegedde. Banzite. Wamma ggwe ekkabyo ne linzita. Twali tuddayo. Muyodi ne mukazi we ne bannumiriza enfunda nnyingi. Nga bwe nsaanidde okwekuuma ennyo. Era nti kyandibadde kirungi singa nfuna ekiwombowombo ne nkojoba ng'omwo ekiro. Mwebale okuwuliriza ekitundu kyaffe kino ekya30. Tusisinkana ate mu kitundu ekya31.